nge abasekushobora ahanyomyo z'obusiramu itano sona nakwasa kazinga. Naam, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Okusoka ddala twebaza Katonda waffe omulungi akyatukumye n'atuwa obulamu era n'atuusa mu nnaku luno tulimu 13 omwezi ogw'ekitiibwa gwa Shawwal. Tusaba Katonda waffe omulungi akkirize emirimu gyaffe gye twakola mu kisiibo, akkirize n'emirimu gye tukola ennaku eza bulijjo. Tumusaba Katonda atumalire ebyetaago byaffe, ajjanjaba abalwadde bonna be tulina, abakadde baffe abalwadde, abaafa bonna tusaba Katonda omulungi abeere nga abasonyiwa, ate naffe atujja mu nsi muno nga tuli mu baddu Katonda basiimye. Nebaza omukisa guno gumpeereddwa okuggyako ku TV West, mukisa si gwa bulijjo, ate n'okkiriza nnyabo jati awanjuga ina Luganda. Kuba gwe mpulira ontwala mu Lunyankole, nebaza Katonda nti nange mbiroba mpola mpola, ate ne Seekazaini gwe nazze naye ankwatireko yaganya okuvunula. Naye Allah mwebaza nti ampadde omukisa mpuliriza nnyo nembaliriza nga ebyogeddwa mbitegedde. Alhamdulillah. Ekibuuzo ky'obuuzizza ensonga gy'otandise mpagi z'obusiraamu, mu nsookateeka zonna tewali kintu kitandikibwa nga tekirina foundation. Kyova olaba nti omwana bw'aba asoma foundation nasale, era singa omwana afiira mu nasale bwe liba luzungu tasobola kulwogera kubaako nsibuko. Bw'osanga emmotoka nga terina mupiira terina gyeraga, kubanga erina kwalina okuyimirira esobola okukola ki? Okutambula. Bw'osanga omuti ne balima ne bagutema emirandira tegusobola kuwangaala, kubanga roots ezo ziguyamba okubeera nga gunywera mu ttaka. Obusiraamu bwe mulaba buno sirinnya nti Muhammadi, kubanga okumanya nga sirinnya